America yavuddeyo negamba nti mutabani wa Mwami Museveni wamu n'eggye erya UPDF eririna okubanga liweereza bana Uganda naye nga kati lyafuuka ezimu ku ttuulu ezikozesebwa okutulugunya bannansi n'okubamalako emirembe nti tebasaanidde bali unfit mu by'okwerinda era bo bagambye nga America nti bagenda kuddayo batunule mu nkolagana gye bayina ne Uganda mu nsonga z'ebyokwerinda. Amnesty International nayo mu kiseera kyekimu nevaayo ne wa report ne wa ne recommendation zaayo ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Abatamanyi Amnesty International ze zimu ku organization mu nsi yonna ezisinga okubeeza amaanyi ezitunuulira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Era nga Amnesty International ezze ekola reports nyingi nnyo ku Uganda ku kikwatagana ku ddembe ly'obuntu nga ne mu kalulu akawedde aka 2026 baavaayo ne bakola report ku biki ebyali mu kalulu. Amnesty International yemu ku organization ezisobola okubeesingibwako oba reports zaazo okubeesingibwako abantu nga European Union, United Nation ne America yennyini. Bwe twavuddawo then ne United Nation yennyini yeesitukiramu nevaayo negamba nti amaaso gaayo egatadde ku Uganda ku biki ebiri mu kutambula mu Uganda omuli okulinnyirira eddembe ly'obuntu omuli okubuzaawo abannayuganda mu ngeri ezitategerekeka omuli n'okusiba abantu mu ngeri emenya amateeka n'ebirala bingi nnyo. Wakati mu mbeera eyo abamanyira ensinge yonna yonna nga mutabani wa General Museveni amaze okukubibwamu ebituli n'okulaga nga tasaanidde ensi yonna nga emukubyemu ebituli. Twalabi international media zonna nga zivaayo nga zimakinga comments ne tulaba different organizations ez'amaanyi nga zonna zivaayo nga ziwa comments zaayo. Kati essaawa eno okuziba ebituli ebyo badduse bazzeeyo ku corruption nti balwanisa corruption. Ye ne tiimu ye baswitchinzedde olugero because bayina script bo gye baaluka. Bayina script gye baaluka bafunayo obuliga bwabwe babuteeka ku list. Era essaawa eno batuzizza dda ku mboozi ya Anita Amongo ne bayakolanga nabo mbu batandise okukwata gundi. Tiimu eyo eri nnene ate abamu ku bo balina mu opposition kubanga bakimanyi mwe Abannayuganda nti mulimu abantu essaawa zino be mutakyasobola kujjako hadith nga ne bwayogera temujja biwulira. Kati kye bakola bayina abali mu opposition. Aba bali mu opposition bwe balabanga mutandise obbategeera n'obbagwamu nga badduka speed nga batandika okuwaana Kyagulanyi badde wange Kyagulanyi kyali wange Kyagulanyi mumanyi nnyo Kyagulanyi mwagala nnyo Kyagulanyi ntambula naye nnyo nga baddamu nga script eddamu etambula. So mugyegendereze buli lwe mulabanga ensonga ezzeeyo batandise kubanga ezimu ku grand strategies zaabwe yeyo okulwanisa corruption yo bagiwandiika ne bakola ne list y'abantu bameka bagenda okuwangaalirako oba okusiimulyako ebitoomi nga balaga nti balwanisa corruption. Naye togenda basanga nga bakwata abantu nga Sam Kuteesa, togenda basanga ku bantu nga Bamawanda, togenda basanga nga ku bantu ba Thomas Tayebwa. Like for example ina list naddala y'abantu eya parliament eno evuddewo be mwali already mwenammwe mukubyemu ebituli, which is okay because personally I don't support corruption. However much little it may be, I don't support it. But I don't believe nti kituufu okutandikira ku magi nga waliwo agabaataaganene agatambula agayinaayina mutandikire kugabaatayomba mugamba nti mulwanisa corruption. Nammwe mwennyini temuli meant kubeera mu government eyo. Mwami Museveni si alina okubeera president kubanga Bannayuganda tebamulonda. Ba CDF essaawa eno yeyita CDF si alina okubeera CDF kubanga tusuubira nti walina okubeerawo president omupya n'enkola empya. Okitegeera myezi 5 emabega Bannayuganda balonda president waabwe boge bwakkiririzaamu alina okukola ebyo. Era bw'aba atudde mu buyinza ebintu byonna bigenda kutereera. Temwetuma mutandise okwetuma emirimu egitali gyammwe mwefuula bize. Kati abantu bangi nnyo bali mu bazanyira ku bwongo mmwe Abannayuganda. Babajje ku biki America byeri mu kwogera, babajje ku biki European United Nation byeri mu kwogera, babajje ku biki ensi yonna byeri mu kwogera. Kati babazizzayo mu kibozi kya corruption, we are fighting corruption. Bayina kakiriki kabwe mupayinga attention. Bali oba mu ebintu zivula banvuma. But I don't care kubona tekuli kandiisa. Tekuli kandiisa.
kubanze nagano omutwe gwange okubeera nga ninga mbaata siri mbaata mbu kibata kiri awo kigoberera bugoberezi nedda nkuba mu tochi ne ngamba kati gwonimba dakika 2 wano babadde nga boogera ku muhozi n'ebikolobero byakola babadde bazinze emikira nga bagizingidde magulu basulayo katono ni basulayo katono kati saawe eno bazze ku corruption balese bani simanya ababakolanga nani Kyamongo bonna yo kulu yonna bagenda kuvaawo mu badde ne kuba commissioner bavaawo badde simaya ku bani bajowere sonyinyi badde ku bani abantu abenjawulo because bakola list yabwe bonga mpanvu kubagenda okuzanyira emizannyo gyabwe naye emizannyo gino gigenda kubeera successful kasamu nabeera mmwe nga abana Uganda temutadde mu bungo kubanga olutalo kati tuli mu kuzanya lwetaaga nnyo okubeera nga mukozesa obwongo bwammwe naddala mmwe abaana ba Buganda muleka abalakale babasiruwaze tosobola kuba gwe Omuganda nawe yakulira ku ngege nga nawe okyasikiriza okusiruwaza mujjukire ensi yonna etutunuddemu bagamba abana Uganda eno government eriwe ebadde batulugunya twateekamu omukono munene mu kugireeta kati twagala kuddamu kukolera abana Uganda nsobi yemu batandika tukozesa ng'empuuta obuukira kino ebikuyamba n'ebitakuyamba essaawa zino mulina kupushinga kiri ensi kyeri mu kupushinga ekyokulinyirira eddembe lyammwe kale bwe babanga bagamba nti kale batandika tugambe bakyuse batandise okwagala okufaayo nnyeri abana Uganda nga temuna bakwata bali banguzi musooke muta abaana bali mu makomera abana Uganda bajjudde mu makomera nga mubasibye bazanyirako byabufuzi byammwe musobole okweyisaawo musooke mubate kale mubatuteere then amakomera mutandika okujjuzayo abali benguzi ate n'abali benguzi mutandikire ku government yammwe kubanga mmwe kennyini muli bali banguzi okeera otya ne weerayiza nga sigwa awangudde obuyinza okubakozesa sina amagezi oba lugezigezi abana Uganda mukozesa obwongo temubawa gaapu temubawa space mulimu abantu benyiro suubira okubeera mu biro ebintu ne bensuubira obutabeera mulimu ne benda banengamba noono nayo kipapula n'omulaba nga atambula naye nga kipapula tukimanyi obwongo bwamwe babatuulira endowooza zammwe mwena babatuulira oba Museveni yabalogera wayona gye yabalogera wakulu ini that nti temukyala mutambula naye mulinga abaafidda lwaki muyisanga abaafidda mutuulye ebintu mubyetegereze mwetegereze embeera lwaki ssaawa eno kati bazzizaayo ekiboozi mbu balwanyisa corruption batandise okweselebratinga gundi okoze nnyo mu kulwanyisa corruption Gasiya nze ndi wamputu abanvuma nayo bananvuma kubanga mu banvuma temuli mwasobola kundiisa sira mwasobola kundiisa mwenda muununa buunoonya abasinga obungi munoonya we mulya temugenda tusiruwaza mbu muzanyise ffe muzanyire ku bwongo mbu mulwanyisa corruption bwe beddira bo benyini bebewa wini ne bemala ne byeselebratinga mbu kati pushing ono wabalo mu pushinga kati uno kamukutte nkuwadde nga byeselebrating engege zino bala muli ngege nze ne unya n'engege ziri mu Uganda ngo celebrating abo muhoza kuwadde wini Museveni akuwadde wini mbokedde olwanyisiza nnyo corruption Museveni kati bakutte gwalwanyisa kale bade muli ngege muli ngege bannaye temusaasi mutusonyiwe mbu baselebratinga that is a win also nobatunuulya n'ogala banno bano obakuba kulimu n'ogamba la banno bano nabazanyira ku bwongo omuntu atali mu government mu butuufu bwayo mbukati abasanyusa namu n'abawaayo abali benguzi mujjukira banaye bana Uganda mujjukira mwayogera ku gundi yali ameka yali 10 oli yali ameka yali alukaaga oli kozi yali ameka katubawe kusanyu tubakutte ngayo ne Uganda bisanga celebrating Anita Amongo bamukutte simanya gundo simanya boss simanya because biti bamukutte simanya commissioner gundi bamukima no tunulire engege bave mu buyinza kuba tisiba yino bubeeramu
kyetuwagala kyokka twagala bave mu buyinza ebisigale tugenda byekolera muve mu